Nessa bawuliriza uyo. naye rola bageza ko nyo kugeza ko kufanya
koke ne wali waffe naye olaba nti naasi kusengende naabo baali bazima nekubajjawo naye nga ne bano bwe tubayita bano enyininyini tubalimitinge basobola kwogera kutaka
ettuntu lya leero Ssaabasajja Kabaka asiimye n'alambula ettaka lye ery'Ejjeza erimanyiddwa nga Jeza Farm. Ettaka eryo lyaddira Obwakabaka ne bukwasibwa ekyapa mu mwaka gwa 2003 nga eyali minisita owa privatization unit omwami Kaseenene yakwasa Obwakabaka ekyapa ekyo yakikwasa Oweekitiibwa Joseph Mulwanyammuli Ssemwogerere era nga yaliwo ng'omujulizi. Ekyapa ekyo kikwasibwa Obwakabaka yali Oweekitiibwa JW Katende. Okuva mu 2003 ekyapa ekyo kibadde mu Bwakabaka, naye ate era olw'obukulu bw'ensonga y'Ejjeza mu mwaka gwa 2013 mu ndagaano eyazza ebyaffe ebyali bisigaddeyo mu kiseera ekyo, ettaka lino era lyanokolwayo kwegamba nga emphasis okwongera okukkaatiriza okudda kwalyo eri Obwakabaka. Wabula ennaku zino mwaka nga gumu n'ekitundu oguyise, ettaka lino eritabaddeeko muntu yenna yadde omusenze yadde ow'ekibanja lizze lityoboolwa nga waliwo abaakola ebyapa ebyekimpatiira ebya mile ne babituuza ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka ne batandika okusanga abantu nga bagamba nti babaguza, babawa balimeko, babaazika, byonna nga babikola, naye nga obutuufu bwa ensonga eyo buli nti ettaka lya Bwakabaka lyadda teririiko musenze yenna, teribaddeeko musenze yadde ow'ekibanja, era ng'Obwakabaka bulina enteekateeka nnyingi nnyo ezigenda okwanjulibwa Obuganda essaawa yonna okukolebwa ku ttaka eryo, okwongeza emirimu mu Bwakabaka bwa Buganda, okwongera ebyenkulaakulana. Ebyo bwe bibadde bityo, Ssaabasajja Kabaka leero asiimye agende Ejjeza yeetegereza ensonga eno, era tuli basanyufu nti Ssaabasajja alambuziddwa Buganda Land Board, Oweekitiibwa Christopher Bwanika Ssaabawolereza w'Obwakabaka wamu n'Omulangira David Kintu Wassajja ng'ono atonewa Ssaabasajja Kabaka mu nsonga ez'ettaka. Era balambuziddwa bonna omutongole omwami Ssozi, omutongole ow'obutongole obwo ng'avunaanyizibwa okukuuma ettaka lino. Ssaabasajja ettaka lyonna alitambudde n'aliraba, n'alaba embeera mwe riri, era asiimye nnyo omulimu ogukoleddwa Buganda Land Board ogw'okukuuma ettaka lino, era n'alagira omulimu gw'okulikuuma gugende mu maaso. Kyetusanyukidde nti naffe nga Buganda Land Board kati tufunye amaanyi okulabira ddala nti ettaka ly'Obwakabaka lino, ettaka lino liweza yiika 42, ly'ettaka eddene eryawamu eritaliiko basenze erisinga okuliraana ekibuga Kampala. N'olwekyo ekintu ekyo kikulu nnyo, kitegeeza mu Bwakabaka Jeza tumutwala nga mu lufuutifuuti kyewandiise strategic asset eri Obwakabaka for future investment, nti bamusigansimbi abalijja nga baagala okukwatagana n'Obwakabaka tusobola okukwatagana ku ttaka lino ne tukakasa nti wabula abeesenza bonna n'abadde balimira ku ttaka ly'Ejjeza tubakubiriza nti ekisooka beeyanjule mu Bwakabaka, beeyanjule mu Buganda Land Board. Ekyo kyo era ateeyanjule yenna tujja kumutwala nti tamanyiddwa era talina kakwate ku ttaka ly'Ejjeza. Wabula ettaka lino basaana bakimanye abantu bonna, teritundibwa, terigabibwako liizi, teryazikibwa, terisalwamu, terirejjesebwa. Ne babbulooka ab'ekitundu ekyo bonna basaana bakimanye nti kekanaakutanda n'ogenda ng'olambuza abantu ogamba mbw'osalamu puloti mu ttaka eryo ojja kuba ozizza omusango omunene, era tujja kukutwala mu mbuga z'amateeka. Abadde batandise okuzimbako tubategeeza nti temweyongera, tukikkaatiriza bukkaatiriza kuba twakibategeeza dda, temweyongera. Tetulina pulaani za residential houses we twogerera ng'Obwakabaka mu kitundu kino. Pulaani z'Obwakabaka zaawukana ne ku kyemugezaako okukola. Yenna anaakikola tugenda mukwasisa amateeka, tumutwale mu mateeka amatuufu, kuba ojja kuba osaalimidde
ku ttaka eritali liryo. Abaafuna obwapa obwo obwa mayiro process ebusazaamu egenda mu maaso mu Ministry ya Lands era okuwozangana kugenda mu maaso era tusuubira nti mu wiiki emu oba bbiri obwapa bugenda kuba tebukola ki tebuliiko. Nkubira omulanga bonna famire omukyala Namwandu wa Kasirye omukyala Nansamba Edith beyaguza bw'obanga wagula ku mukyalo oyo Nansamba Edith ndowooza ge mannya ge amatuufu yenna eyagula ku oyo oba eyagula ku oyo genda ew'omukyalo oyo akyayina ebintu bingi byalina asobola okutwala n'akuwa ebyo tajja kuguza ttaka lya Bwakabaka tekigenda kukkirizibwa. Ssaabasajja Kabaka bwazze ku ttaka lino akyemfasayizingidde ddala n'akisimbako essira nti twongere mu amaanyi mu kukuuma ettaka lino. N'olwekyo ffe nga Buganda Land Board ng'abavubuka ba Buganda ffe engabo za Ssaabasajja Kabaka ekiragiro we kifuluma tukiteeka mu nkola naddala ekiragiro ekyo nga bwe mukiraba kiragiro kiva mu kunyigirizibwa kiva mu kuyiikiriza kiva mu bantu abalyake abaagala okutwala ebitali byabwe kyekyo. Nze Ivan Sozi nze mwami wa Kabaka omutongole atwala ekyalo kino ekyenvuba. Ndi musanyufu nnyo eri Ssaabasajja Kabaka okusiima najja n'alambula ettaka lye ery'envuba. Tubadde n'obuzibu nga kubaddeko abasaatuusi ababadde balibba ababadde bafererako abantu nga bali baguza bagamba nti be bannyiniryo. Naye olwaleero Ssaabasajja waaba asiimye najja n'alambula ettaka lye. Nkakasa kabonero akamala era akalaga abantu mwenna abali eyo nti ettaka ly'envuba si lya muntu mulala yenna, ttaka lya Ssaabasajja Kabaka era leero tuli naye. Kulabula kikolina eri abantu. Ntwala okulabula eri abantu bonna abakwatagana n'abantu abatali batongole mu Bwakabaka bwa Buganda nga Buganda Land Board naffe abaami nga babagamba nti ettaka naddala wano envuba bali baguza. Ekyo kikyamu emitendera gy'okufuna ettaka mu Bwakabaka weegiri mirambike naye ng'oyise mu baami n'ebitongole bya Ssaabasajja Kabaka bye yateekawo nga Buganda Land Board.